Enjiri nga bwe yawandiikibwa Yokaana. Essuula 1. Kigambo yaliwo ng'ensi tennatondebwa. Kigambo yali ne Katonda, era Kigambo yali Katonda. Oyo okuva ku lubereberye yaliwo ne Katonda. Ebintu byonna byatondebwa ku lulwe, era tewaliiwo kintu na kimu ekyatondebwa nga taliiwo. Mu ye mwe mwali obulamu, era obulamu buno ne buba ekitangaala eri abantu. Omusana ne gwaka mu kizikiza, naye ekizikiza tekyaguyinza. Ne walabika omuntu ng'ayitibwa Yokaana, Katonda gwe yatuma, eyajja okutegeeza abantu ebifa ku musana, bonna bakkirize nga bayita mu ye. Yokaana si ye yali omusana, wabula ye yatumibwa ategeeze eby'omusana. Kristo ye yali omusana, omusana ogw'amazima, ogujja mu nsi okwakira buli muntu. Kyokka newaakubadde Kigambo oyo ye yatonda ensi, bwe yajja mu nsi, ensi teyamutegeera. Yajja eri abantu be, naye abantu be ne batamusembeza. Naye bonna abaamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda, beebo abakkiriza erinnya lye, abataazaalibwa musaayi oba okwagala kw'omubiri wadde okwagala kw'omuntu, naye abaazaalibwa okwagala kwa Katonda. Kigambo n'afuuka omubiri, n'abeera mu ffe, ne tulaba ekitiibwa kye, ng'eky'oyo omu yekka eyava eri Kitaffe, ng'ajjudde ekisa n'amazima. Yokaana Omubatiza yamwogerako ng'alangirira nti, “Ono y'oyo gwe nayogerako nti, ‘Waliwo ajja emabega wange, eyansooka okubaawo, kubanga yaliwo nga sinnabaawo.’ ” Ku kujjula kwe ffenna kwe twagabana ekisa ekisukkiridde ekisa. Amateeka gaatuweebwa nga gayita mu Musa, naye Yesu Kristo ye yaleeta ekisa n'amazima. Tewali n'omu eyali alabye ku Katonda, okuggyako Omwana we omu yekka, abeera mu kifuba kya Kitaffe. Oyo ye yatutegeeza byonna ebimufaako. Bino bye bigambo Yokaana Omubatiza bye yategeeza abakulembeze b'Abayudaaya bwe baamutumira bakabona n'Abaleevi okuva mu Yerusaalemi ne bamubuuza nti, “Ggwe ani?” Teyagaana kubaddamu, wabula yayatulira ddala nti, “Si nze Kristo.” Ne bamubuuza nti, “Kale ggwe ani? Ggwe Eriya?” Yokaana Omubatiza n'addamu nti, “Nedda, si nze ye.” Ne bongera okumubuuza nti, “Ggwe nnabbi ayogerwako?” N'addamu nti, “Nedda.” Awo ne bamugamba nti, “Abatutumye tunaabagamba nti ggwe ani? Weeyita otya?” N'abaddamu nti, “Nze ndi ddoboozi ly'oyo ayogerera mu ddoboozi ery'omwanguka ng'asinziira mu ddungu nti, ‘Mutereeze ekkubo lya Mukama, mweteekereteekere okujja kwe, nga nnabbi Isaaya bwe yayogera.’ ” Abaatumibwa baava eri Abafalisaayo. Awo ne babuuza Yokaana nti, “Kale lwaki obatiza, obanga si ggwe Kristo, oba Eriya, oba nnabbi oli?” Yokaana n'addamu nti, “Nze mbatiza na mazzi, naye waliwo ayimiridde wakati mu mmwe gwe mutamanyi, anvaako emabega, ze sisaanira na kusumulula buguwa bwa ngatto ze.” Ebyo byali Besaniya, emitala w'omugga Yoludaani, Yokaana Omubatiza gye yabatirizanga. Ku lunaku olwaddirira, Yokaana Omubatiza n'alaba Yesu ng'ajja, n'agamba nti, “Mulabe Omwana gw'Endiga owa Katonda aggyawo ebibi by'ensi. Ye wuuyo bwe nayogerako, bwe nagamba nti, ‘Waliwo omuntu anvaako emabega, ye ansinga obuyinza, kubanga ye yaliwo nga nze sinnabaawo. Nange nali simumanyi, wabula nze najja okubatiza n'amazzi, ndyoke mulage eri abantu ba Isirayiri.’ ” Awo Yokaana Omubatiza n'abategeeza nga bwe yalaba Mwoyo Mutukuvu ng'akka okuva mu ggulu ng'ali ng'ejjiba n'abeera ku Yesu, n'abagamba nti, “Nze saamutegeera, kyokka Katonda bwe yantuma
okubatiza yaŋŋamba nti, ‘Bw'olabanga Mwoyo Mutukuvu ng'akka n'abeera ku muntu, ng'oyo ye Kristo abatiza ne Mwoyo Mutukuvu. Ekyo nkirabye era nkiweerako obujulirwa nti ye Mwana wa Katonda.’ Awo ku lunaku olwaddirira nate, Yokaana bwe yali ayimiridde n'abayigirizwa be babiri, Yesu n'ayitawo ng'atambula. Yokaana n'amutunuulira enkaliriza n'agamba nti, ‘Mulabe Omwana gw'Endiga wa Katonda!’ Awo abayigirizwa abo ababiri bwe baawulira ekyo ne bagoberera Yesu. Yesu bwe yakyuka n'abalaba nga bamugoberera n'ababuuza nti, ‘Mwagala ki?’ Ne bamuddamu nti, ‘Labbi,’ ekitegeeza nti Omuyigiriza, ‘obeera wa?’ N'abaddamu nti, ‘Mujje mulabeyo.’ Awo ne bagenda naye gye yali abeera. Olunaku olwo ne baluzibiza eyo nga bali naye. Obudde bwali ng'essaawa 10 ez'olweggulo okutuusa akawungeezi. Omu ku abo ababiri abaawulira Yokaana ng'ayogera ne bagoberera Yesu yali Andereya, muganda wa Simooni Peetero. Awo Andereya n'agenda anoonya muganda we Simooni n'amugamba nti, ‘Tulabye Masiya,’ amakulu nti Kristo. Andereya n'atwala Simooni eri Yesu. Yesu bwe yeetegereza Simooni n'amugamba nti, ‘Ggwe Simooni omwana wa Yokaana, kale onooyitibwanga Keefa,’ amakulu nti Peetero. Ku lunaku olwaddirira Yesu n'agenda e Ggaliraaya. Bwe yasanga Firipo n'amugamba nti, ‘Ngoberera.’ Firipo yali wa mu kibuga Besusayida ewaabe wa Andereya ne Peetero. Firipo bwe yalaba Nasanayiri n'amugamba nti, ‘Tulabye Yesu mutabani wa Yusufu ow'e Nazaaleesi, Musa ne bannabbi gwe baawandiikako.’ Nasanayiri n'amuddamu nti, ‘Mu Nazaaleesi musobola okuvaamu ekintu ekirungi?’ Firipo kwe kumuddamu nti, ‘Jjangu weerabireko.’ Nasanayiri bwe yali asemberera Yesu, Yesu n'agamba nti, ‘Laba Omuyisirayiri wawu, ataliimu bukuusa.’ Nasanayiri kwe kumuddamu nti, ‘Ontegedde otya?’ Yesu n'amugamba nti, ‘Firipo bw'abadde tannakutuukako, nkulabye ng'oli wansi w'omutiini.’ Nasanayiri n'amuddamu nti, ‘Labbi, oli Mwana wa Katonda, ggwe Kabaka wa Isirayiri.’ Awo Yesu n'amugamba nti, ‘Okkiriza kubanga nkugambye nti nkulabye ng'oli wansi w'omutiini? Oliraba n'ebisingawo obukulu. Ddala ddala nkugamba nti oliraba eggulu nga libikkuse ne bamalayika ba Katonda nga balinnya era nga bakkira ku Mwana w'Omuntu.” Enjiri nga bwe yawandiikibwa Yokaana. Essuula 2. Awo bwe waayitawo ennaku 2, ne wabaawo embaga ey'obugole mu Kaana eky'e Ggaliraaya, ne nnyina Yesu yaliyo. Yesu awamu n'abayigirizwa be nabo baayitibwa. Wayini bwe yaggwaawo, nnyina Yesu n'ajja gy'ali n'amugamba nti, “Tebakyalina wayini.” Yesu n'amuddamu nti, “Maama, ndeka, kubanga ekiseera kyange tekinnatuuka.” Nnyina Yesu n'agamba abaweereza nti, “Kyonna ky'abagamba kye muba mukola.” Waaliwo amasuwa amanene 6 agaategekebwa olw'omukolo gw'Abayudaaya ogw'okwetukuza, buli limu nga lirimu lita 10 oba 15. Yesu n'agamba abaweereza nti, “Amasuwa mugajjuze amazzi.” Ne bagajjuza okutuuka ku migo. Awo n'abagamba nti, “Kale musene mutwalire omukulu w'abagabuzi.” Ne basena ne bamutwalira. Omukulu w'abagabuzi bwe yalega ku mazzi agafuuse wayini, nga tamanyi gy'avudde, so nga bo abaweereza baali bamanyi, n'ayita omugole omusajja, n'amugamba nti, “Bulijjo omuntu asooka kugabula wayini omuka, n'oluvannyuma ng'abagenyi be banywedde nnyo, tebakyafaayo, olwo n'alyoka agabula ogutali muka nnyo. Naye ggwe wayini omuka gw'osembezzaayo.” Ekyamagero kino Yesu kye yasookerako
okukola mu lwatu mu Kaana eky'e Ggaliraaya ng'alaga ekitiibwa kye. Abayigirizwa be bwe baakiraba ne bamukkiriza. Embaga bwe yaggwa, Yesu n'adda e Kaperunawumu n'abayigirizwa be n'amalayo ennaku ntono ng'ali eyo ne nnyina ne baganda be. Embaga y'Abayudaaya ey'Okuyitako bwe yali eneetera okutuuka, Yesu n'ayambuka e Yerusaalemi, n'asanga mu Yeekaalu abaali batunda ente n'endiga n'amayiba era n'abaali bawaanyisa ensimbi. Awo Yesu n'addira emiguwa n'agifunyaafunya ne giba ng'embooko, n'agoba endiga n'ente, n'asaasaanya ensimbi ez'abaali bawaanyisa, n'avuunika n'emmeeza zaabwe. N'akyukira abaali batunda amayiba n'abagamba nti, “Bino mubiggyeewo, temufuula nnyumba ya Kitange katale.” Awo abayigirizwa ne bajjukira ekyawandiikibwa ekigamba nti, “Obuggya bw'ennyumba yo, Ayi Mukama, bulindya.” Awo Abayudaaya ne bamubuuza nti, “Kabonero ki k'otulaga nti olina obuyinza okukola bino?” Yesu kwe kuddamu nti, “Mumenyeewo Yeekaalu eno, ngizzeewo mu nnaku 3. Ne bamuddamu nti, “Kiki ky'otegeeza? Yeekaalu eno yatwalira ddala emyaka 46 okuzimba. Oyinza otya okugizimbira ennaku 3?” Kyokka Yeekaalu gye yali ayogerako gwe mubiri gwe. Yesu bwe yamala okuzuukira, abayigirizwa ne bajjukira nti kino kye yali ayogerako. Ne bakkiriza ebyawandiikibwa n'ebigambo Yesu bye yayogerako. Awo Yesu bwe yali mu Yerusaalemi mu kiseera eky'embaga ey'Okuyitako, bangi baalaba obubonero bwe yali akola ne bakkiriza erinnya lye. Kyokka Yesu teyabeesiga, kubanga amanya abantu bonna, kubanga yamanya bw'afaanana nga teyeetaaga kubuulirwa muntu kyali. Enjiri nga bwe yawandiikibwa Yokaana. Essuula 3. Awo waaliwo omukulembeze w'Abayudaaya erinnya lye Nikodemo Omufalisaayo. N'ajja eri Yesu ekiro okwogera naye. N'amugamba nti, “Labbi, tumanyi nti oli muyigiriza eyava eri Katonda, kubanga ebyamagero by'okola tewali ayinza kubikola okuggyako nga Katonda ali wamu naye.” Yesu n'amuddamu nti, “Ddala ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwakubiri tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda.” Nikodemo n'amuddamu nti, “Omuntu ayinza atya okuzaalibwa bw'abanga muntu mukulu? Ayinza okuyingira mu lubuto lwa nnyina omulundi ogwokubiri n'azaalibwa?” Yesu kwe kumuddamu nti, “Ddala ddala nkugamba nti okuggyako ng'omuntu azaaliddwa amazzi n'Omwoyo tasobola kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Ekizaalibwa omubiri kiba mubiri, n'ekizaalibwa Omwoyo kiba mwoyo. Noolwekyo teweewuunya, kubanga nkugambye nti kibagwanira okuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Empewo ekuntira gy'eyagala, n'owulira okuwuuma kwayo, naye tomanya gy'eva newaakubadde gy'egenda. Bw'atyo bw'abeera omuntu yenna azaalibwa Omwoyo.” Nikodemo n'amubuuza nti, “Ebyo biyinza bitya okubaawo?” Yesu n'amuddamu nti, “Ggwe omuyigiriza wa Isirayiri n'otamanya bintu bino? Ddala ddala nkugamba nti twogera kye tumanyi, ne tutegeeza kye twalaba, so temukkiriza bujulirwa bwaffe. Naye obanga temukkiriza bwe mbabuulira eby'ensi, naye munaasobola mutya okukkiriza bwe nnaababuulira eby'omu ggulu? Kubanga tewali muntu eyali alinnye mu ggulu okuggyako eyava mu ggulu, ye Mwana w'Omuntu. Era nga Musa bwe yawanika omusota mu ddungu, bwe kityo n'Omwana w'Omuntu kimugwanira okuwanikibwa, buli amukkiriza alyoke afune obulamu obutaggwaawo. Kubanga Katonda bwe yayagala ensi, bw'atyo n'awaayo Omwana we omu yekka, buli muntu yenna amukkiriza aleme kuzikirira, wabula afune obulamu obutaggwaawo. Kubanga Katonda teyatuma Mwana we mu nsi kugisalira musango, wabula ensi
erokolebwe okuyita mu ye. Amukkiriza tasalibwa musango, naye atakkiriza gumaze okumusinga, kubanga takkiririza mu linnya ly'Omwana oyo omu yekka owa Katonda. Era guno gwe musango nti omusana guzze mu nsi, kyokka abantu ne baagala ekizikiza okusinga omusana, kubanga ebikolwa byabwe bibi. Buli akola ebibi akyawa omusana, era tajja eri musana, ebikolwa bye bireme okumanyibwa. Naye buli ajja eri omusana akola eby'amazima, ebikolwa bye bimanyibwe nga byakolerwa mu Katonda. Oluvannyuma lw'ebyo, Yesu n'abayigirizwa be ne bajja mu nsi y'e Buyudaaya, n'abeera eyo nabo, era n'abatiza. Mu kiseera ekyo ne Yokaana yali abatiriza mu Enoni okumpi ne Salimu, kubanga awo waaliwo amazzi mangi, era ng'abantu bangi bajja okubatizibwa. Olwo nga tannateekebwa mu kkomera. Ne wabaawo empaka wakati w'abayigirizwa ba Yokaana n'Omuyudaaya ku nsonga ey'okutukuzibwa. Ne bajja eri Yokaana ne bamugamba nti, “Labbi, omuntu oli gwe wali naye emitala w'omugga Yoludaani, gwe wayogerako, laba abatiza, era abantu bonna bagenda gy'ali.” Yokaana n'abaddamu nti, “Omuntu tayinza kuba na kintu okuggyako nga kimuweereddwa okuva mu ggulu. Mmwe mwennyini mukimanyi bulungi nga bwe nabagamba nti si nze Kristo, nze natumibwa okumukulembera. Nannyini mugole y'awasizza, naye mukwano nannyini mugole ayimirira ng'amuwulidde, era asanyukira nnyo eddoboozi ly'oyo awasizza. Noolwekyo essanyu lyange lituukiridde. Kimugwanira ye okugulumizibwa, naye nze okutoowazibwa. Oyo ava mu ggulu y'afuga byonna. Ow'omu nsi aba wa mu nsi, era ayogera bya mu nsi. Ye ategeeza ebyo bye yalaba ne bye yawulira, so tewali akkiriza by'ategeeza. Naye oyo akkiriza by'ategeeza akakasa nti Katonda wa mazima, kubanga oyo eyatumwa Katonda ategeeza ebigambo bya Katonda, n'Omwoyo gw'agaba tagerebwa. Kitaffe ayagala Omwana we, era yamukwasa byonna mu mukono gwe. Oyo akkiriza Omwana alina obulamu obutaggwaawo, naye oyo atakkiriza Mwana taliraba bulamu, era Katonda amusunguwalira. Enjiri nga bwe yawandiikibwa Yokaana, essuula 4. Awo Yesu bwe yamanya nti Abafalisaayo bategedde nti abantu bangi bafuuse bayigirizwa be, era ng'abatiza bangi okusinga Yokaana, newaakubadde nga Yesu yennyini teyabatiza wabula abayigirizwa be be baabatizanga, n'ava e Buyudaaya n'addayo e Ggaliraaya. Kyali kimugwanira okuyita mu Samaliya. Awo n'atuuka mu kibuga ky'e Samaliya ekiyitibwa Sukali, nga kiri kumpi n'ekibanja Yakobo kye yawa mutabani we Yusufu. Awo we waali oluzzi lwa Yakobo. Yesu yali akooye olw'olugendo lwe yatambula, n'atuula awo ku luzzi. Obudde bwali ng'essaawa 6 ez'omu ttuntu. Awo omukazi Omusamaliya bwe yajja okukima amazzi, Yesu n'amugamba nti, “Mpa ku mazzi nnyweko.” Mu kiseera ekyo abayigirizwa be baali bagenze mu kibuga okugulayo ku mmere. Awo omukazi Omusamaliya n'amugamba nti, “Ggwe Omuyudaaya oyinza otya okunsaba nze Omusamaliya amazzi okunywa?” Kubanga Abayudaaya nga tebakolagana na Basamaliya. Yesu n'amugamba nti, “Singa obadde omanyi ekirabo kya Katonda, n'oyo akugamba nti, ‘Mpa nnywe ku mazzi,’ bw'ali, gwe wandimusabye, naye yandikuwadde amazzi amalamu.” Omukazi n'amugamba nti, “Ssebo, tolina kalobo, n'oluzzi luwanvu nnyo, ate n'ekirala, gw'oli mukulu okusinga jjajjaffe Yakobo eyatuwa oluzzi luno, ate nga yanywangamu ye n'abaana be n'ensolo ze.” Yesu n'amuddamu nti,
buli muntu yenna anywa ku mazzi gano, ennyonta eriddamu okumuluma. Naye buli anywa ku mazzi nze ge ndimuwa, talirumwa nnyonta emirembe gyonna, era galifuuka mu ye ensulo etekalira, egakulukuta okutuuka ku bulamu obutaggwaawo.” Omukazi n'amuddamu nti, “Ssebo, mpa ku mazzi ago ennyonta eremenga kunnuma, era nneme kujjanga wano kukima mazzi.” Yesu n'amugamba nti, “Genda oyite balo okomewo.” Omukazi n'amuddamu nti, “Sirina baze.” Yesu n'amugamba nti, “Oyogedde kituufu nti tolina balo, kubanga walina babalo 5, naye oyo gw'olina kaakano si balo. Ekyo oyogedde mazima.” Omukazi n'agamba Yesu nti, “Ssebo, ndaba ng'oli nnabbi. Ku lusozi luno bajjajjaffe kwe baasinzizanga, naye mmwe mugamba nti Yerusaalemi kye kifo ekigwana okusinzizangamu.” Yesu n'amugamba nti, “Mukazi wattu, nzikiriza, kubanga ekiseera kijja kye mutalisinzizangamu Kitaffe ku lusozi luno wadde mu Yerusaalemi. Mmwe musinza kye mutamanyi, ffe tusinza kye tumanyi, kubanga obulokozi buva mu Buyudaaya. Naye ekiseera kijja era kituuse, abo abasinziza mu mazima bwe banaasinzizanga Kitaffe mu mwoyo ne mu mazima. Kubanga Kitaffe anoonya abo abamusinza, era n'abo abamusinza kibagwanira okumusinzizanga mu mwoyo ne mu mazima. Kubanga Katonda mwoyo, n'abo abamusinza kibagwanira okumusinza mu mwoyo ne mu mazima.” Omukazi n'amugamba nti, “Weewaawo, mmanyi nti Masiya, gwe bayita Kristo, ajja. Ye bw'alijja alitutegeeza ebintu byonna.” Yesu n'amugamba nti, “Nze nzuuno ayogera naawe.” Awo mu kiseera ekyo abayigirizwa ba Yesu ne bakomawo, ne beewuunya okulaba ng'ayogera n'omukazi, kyokka ne watabaawo amubuuza nsonga emwogezezza naye wadde bye babadde boogerako. Awo omukazi n'aleka awo ensuwa ye n'agenda mu kibuga n'ategeeza abantu nti, “Mujje mulabe omuntu antegeezezza buli kye nnali nkoze. Ayinza okuba nga ye Kristo?” Ne bava mu kibuga ne bajja eri Yesu. Mu kiseera ekyo abayigirizwa baali beegayirira Yesu alye ku mmere, nga bagamba nti, “Labbi, lya ku mmere.” N'abaddamu nti, “Nze nnina ekyokulya mmwe kye mutamanyi.” Awo abayigirizwa ne beebuuzaganya nti, “Waliwo omuntu amuleetedde ekyokulya?” Yesu n'abaddamu nti, “Ekyokulya kyange kwe kukola eyantuma by'ayagala, era n'okutuukiriza omulimu gwe. Mmwe temugamba nti ekyasigaddeyo emyezi 4 amakungula gatuuke? Kale muyimuse amaaso gammwe mutunuulire ennimiro, amakungula gatuuse. Akungula asasulwa empeera ye, era n'akuŋŋaanyiza ebibala mu bulamu obutaggwaawo. Olwo asiga n'akungula balyoke basanyukire wamu. Bwe kityo ekigambo nti, ‘Omu asiga omulala n'akungula,’ kyekiva kiba eky'amazima. Mbatumye mmwe okukungula kye mutaasiga. Abalala be baasiga, naye mmwe mugobolodde.” Abasamaliya bangi ab'omu kibuga abaamukkiririzaamu olw'ebyo omukazi bye yabategeeza, ng'abagamba nti, “Antegeezezza buli kye nnali nkoze.” Awo Abasamaliya bwe bajja eri Yesu ne bamwegayirira yeeyongere okubeera nabo, n'abeera nabo ennaku 2. Bangi ne bakkiriza olw'ebyo bye yabategeeza. Awo ne bagamba omukazi nti, “Tumukkirizza si lwa bigambo bye byokka, naye naffe twewuliridde ebigambo bye. Ddala tutegedde nga ye mulokozi w'ensi.” Ennaku ezo 2 bwe zaggwaako, Yesu n'ava e Samaliya n'alaga e Ggaliraaya. Ye yennyini n'agamba nti, “Nnabbi taweebwa kitiibwa mu nsi gy'asibuka.” Awo Abagaliraaya ne bamwaniriza n'essanyu lingi nnyo, kubanga baali bamaze okulaba ebyamagero bye yakolera mu Yerusaalemi bwe yali ku mbaga ey'Okuyitako.
Yesu n'akomawo mu Kaana eky'e Ggaliraaya, gye yafuulira amazzi wayini. Waaliyo omukungu wa gavumenti ow'e Kaperunawumu eyalina mutabani we nga mulwadde. Omukungu bwe yawulira nga Yesu avudde e Buyudaaya azze e Ggaliraaya, n'agenda gy'ali n'amusaba agende amuwonyeze mutabani we eyali okumpi n'okufa. Yesu n'amugamba nti, “Temusobola kunzikiriza nga temulabye ku bubonero na byamagero?” Omukungu n'amugamba nti, “Mukama wange, nkusaba oserengete ojje ng'omwana wange tannafa.” Awo Yesu n'amugamba nti, “Genda, mutabani wo awonye.” Omusajja n'akkiriza Yesu ky'amugambye n'agenda. Naye bwe yali ng'akyali mu kkubo, abaddu be ne bamusisinkana ne bamutegeeza nti mutabani we awonye. N'ababuuza ekiseera omulenzi we yassuukidde. Ne bamuddamu nti, “Jjo olw'eggulo essaawa nga 7 omusujja ne gumuwonako.” Awo kitaawe w'omulenzi n'ajjukira nga kye kiseera ekyo Yesu we yamugambira nti mutabani we awonye. Awo omukungu oyo n'ab'enju ye bonna ne bakkiriza. Kino kye kyamagero ekyokubiri Yesu kye yakola ng'akomyewo e Ggaliraaya ng'avudde e Buyudaaya.